nga bunamu emitwalo 5,7. Kati omusirikale n'atugamba ate kati tekuli zino sente ze baabala kimanyi ez'okutrackinga transport owa security eyagenza omunona, kuba omusirikale atugambye security eyagenza omunona Mukunja babadde bali equipped ekimala, kuba babagambye omuntu gwe mugenda onnona Kibanda Muyaga mulina okugenda nga mulina naye Uganda mulina okugenda nga mulina security y'amaanyi. Era afande atugambye bagenze ne kadde ng'ekubyeko bebbu n'ebyokulwanyisa nga buli omu alina. Kati ebyo byonna transport eyo yonna era bajja bibala, era saa yonna tuyinza okwekanga. Era omusirikale atugambye ne Calvin tuyinza okwekanga saa yonna ng'ezo sente bazitopinze nga zikoze even over obukadde 5. Calvin Kayanja n'akubirako munywanyi wattu omusibe omanya Awaabi n'avumasi. Bamukubidde ku stimu ng'ayagala atekewo emmeeza kuba bano baaliko wamu baaliko ab'emikwano. N'avumasi atugambye nti ye obudde tabulina ssaawa za kaakano agenze mu ddwaliro erimu Emmengo, baamukuba ne bamuggyamu olubuto, so agenze kunaaza munda kufuna ddagala lya Calvin ebyembi bisekerwa agenze kumunaaza mu lubuto. Kati Calvin n'agezaako okugera n'omusirikale tuyinza kiyatugamba mwogereko naye bw'anaaba aganye batulabe ekiddako. Ne tweyongerayo paka ku musibe nga tetuyinza vaayo nga tetulabe ku musibe. Olyawo n'adde mulabyeko naye Calvin naye nga alina otuukayo. Tutukusaaza kya misana naye Calvin ataddewo enjogera ennungi n'ayogera bulungi n'afande gwe tusanzeewo omukyala n'atwikira omusibe. Naye ate tuwooninga temuteekako amasimu yadde vidiyo kuba baakuta akatambi k'eggulo kaleese obuzibu. Era mwabagenda okulaba Mukunja ne mukwatawo obutambitambi obwo butali necessary mwaba twetedde obuzibu obunkenke bw'amaanyi nnyo. Era tukakasira nti buli afande bamuforwardingidde katambi ako ke baakutte Mukunja abagenzi akawungeezi. Mukunja yakalambira kitagenda muwadde omunwe gw'ennusu ogw'e Uganda bw'aba amanyi yali amuyambyeko amusibe. Ebibadde bigambo bya Mukunja. Bw'aba amanyi yali alina kyeyali amuyambyeko amusibe. Ne twogerageramu awo Calvin n'amugamba nti kati kangende kuba n'omusirikale abadde atuwadde ku magezi nti mpaka mwogereko ko ne babumaze. Osanga bw'anaaba amaze ng'olubuto olubadde lumuluma amaze okumira ku ddagala ng'olubuto ate nga Labumaso nange yabadde aŋŋambyeko akawungeezi nti olwo olubuto lw'omwana oyo omwana yabonaabona nnyo okufuna oyo omwana. Olwo olubuto yakola ebintu bingi olufuna so olwo olubuto lwabadde expensive nnyo. Ne sexi bwe bazannya ku olwo yali mugumu nnyo okufuna olubuto olwo so olubuto lwe yabadde atwagala. Kati ne sexi bwe yanyumirwanga naye amusiba ku Mukunja. Anti olubuto ng'olwo okulufuna lwali lw'amaanyi kuba n'omusajja we yali amanyi maaso takyakala. Okitegeera kati oba olubuto okulufuna lwajjanga miraku. Kati ze Labumaso yabadde aŋŋambye already before nti sente zonna ze baateekamu kuva ku musawo gwe bagenda yabatali olubuto loodi gye baapangisa byonna bye baakuta kuno olubuto olwo byonna bagenda biba. Era sebo Calvin beerawo ng'okimanyi nti sente ezo ze tubadde tusuubira bandika okuyako ez'omwana. N'eza loogi gye baamulira afune olubuto nazo Mukunja agenda zisasula. Sebo Kabata naye kati Calvin adda atusuubiza ne Mukunja era tumulese nagamba mugende mwogereko ekisoke naye bw'aba nga alibadde alemezaamu nesirina tabu tugende tufeesinga amateeka. Kino sooka okwebaza kiri kimu nti mu bonna abantu abagamba nti bakyali ba Mukunja ate nga butekako mulwadde mwekuba ku nsonga za Shiba. Naye kyengenda osooka okwebaza nga n'abantu bonna besimanyi abali bameka abali ku live. Taba katono kenina mugambe ke kano. Naye endala katuzinoonye mu bantu. Kubanga Mukunja munnange talina business y'abadde akola nti gy'ogamba nti gy'ojja musene naawe omanyi talina kye yakufiiriza. Katemba wamwe owa bulijjo era gwe yali mu ku olwo. Gwe wali osuzeeko ewa Mukunja Laavumase. Mirundi sigumuse ebiri agambe nti olina kye wabbayo. Gwe wamuvumanga naye ng'ate wali osuzeeko mu nnyumba ye ne mu buliri bwe. Olina kye akuwayirize nti olina kye wali obbyeyo. Kubeera bw'agwogera gukusinga. Okitegedde? So kati ngenda kubirako wano ku bantu. Ngenda kubirako ne ku bantu, ngenda kubirako ku mubaka waffe Honorable Nsereko, President, kubanga lawyer atera mukwano gw'aba TikToker mugambe nti basibye omu ku ba TikToker ekirungi ne Abao Franka wali president w'aba TikToker
Sebe ensonga zezo omukulu bamusibye gyali twetaaga ssente kulaba nti tuwalaavu Mase munnange ayagala ssente kati asiba bantu. Kalvin tudayo ku poliisi kuba kati nze naye kasina maanyi gaddayo. So ku poliisi enja ku macha tugenda kukeerayo. Kale kuba Laavu Mase gwe mbadde nninda nkubire naye kati alabika atubuzaabuza ngero omusirikale oli bwangambye ne Mukunja akingambye ndi Laavu Mase ayagala kuwulira nga Mukunja atubuseeko eruzira oba ekitaga. Anti nze Laavu Mase yankubidde essimu ekirunga yakamukwata yaŋŋamba soda Mukunja oyo nino mugolola ettumba kuba ekigendererwa kya kumuzza mu layini n'agamba ne bwe munaasasola obukadde obutaano mulina okufukamira wansi oba si kitu mutwala eruzira mukakanya amulage nti ye w'amaanyi omusinga kati bwe lutalo lwalwana era ngambye agenda kukwata abo abaawuba abagenda ne Mukunja akwate abali ku kamera agenda ne Mukunja kitegedde yeye enteekateeka egyayimidde so ngenda kusala mukulu Abawo Franka kwali kyemmanyi namunoonyako gyo nembulwa Abawo Franka kwali sebo obuno kwali tumulina wano sebo Abawo Franka sebo nakunoonyezaako nakulwa gyo ng'ebintu bino bitandika n'ombulwa naye njagala enjobeerewo ng'akayanja bw'atulaze omu